Eno press conference ya kubawa updates tuli ku kikati kubanga akalulu kabaddewo ne bakasazaamu nenga tebatugambye. Twatuuse kalulu nga batugamba minisita yawandika ebbaluwa. Ne batugamba minisita yawandise ebbaluwa n'agituweereza. Naye nga amazima naye kennyini sigifunangako. So wabaddewo obuzibu bwa communication ngera tuzze tukikuba okuva emabega wali. Ndifa bayimbi bode yaffe nnene nnyo. Nze post gye ndiko nnene nnyo obutaŋŋamba era twajja ffe abamu abali tebamanyi mu kibuga okusuula akalulu kaffe. Bwe twatuuka mu kibuga poliisi n'ekwata bye yasobola okukwatako tugenda ne tubanunulayo. Era kati essaawa eno tuli ku mbeera ya kulinda diro balina tugamba tugenda okulonda. Ate mu mbeera eyo tugenda kuba patient, lwakwali twagala kuba patient nnyo olw'ebizibu bye tulina ffe ng'abayimbi ebingi ennyo. Abayimbi balwala, abayimbi bafa, abayimbi balina abalwadde, balina ensonga zaabwe nabo ze bandyagadde baziteke ku front ziwulirizibwe, ziyambibwe policies zaabwe zisekendingibwe zibeere ku front. So bingi nnyo ffe ng'abayimbi tetutudde era ffe ng'abayimbi tutuula enkiiko everyday ezaffe mu cover ntweyongera okutema empenda tusaze magezi ki okutereeza obukulembeze bwaffe busobole okubeerawo nga bulambulukufu nga bwesigwa ate nga buli muntu abuwuliriramu. Twemulugunya ffe ng'abayimbi ba stakeholders okusazaamu okulonda nga tebatugambye. Ne police board netatuweereza ki information ate nayo etugamba obubaka wagituwako leeti. Nkola ntuufu minister okujja na communicating naffe direct nga ba stakeholders than okwongerayo ebbanga ffe twongere okuspendinga sente mu campaign, mu kutambula, mu kukola ki, mu kugezaako connectinga ne banno. Tusaba omulundi omulala bacommunicatinge naffe ng'abantu, so si kuwandika kibaluwa nokya ku Facebook ate poliisi nekwata bazze. Ekirala nkubiriza abayimbi bannange era nga mbasaba nti buno obukulembeze bwammwe si bwange nzekka. Nsaba mwenyigire mu nsonga eno era date gye banalangirira ffenna tusitukiremu. Ekirungi abamu bali positive bankubidde nti abamu baali bajja, abamu emmotoka baakoma bweru embeera gye balaba ne beeyongerayo. So mbasaba temujjanga okwo, tubeerewo tutereze obukulembeze bwaffe ate tubulambike bulungi ki kye bulina okukola. Tulina olukiiko ng'abayimbi ku nsonga eyo. Nabadde ngezaako okukwataganya ne bannange omanyi baba bize nga ngezaako banoonya lunaku ki bonna lwe banaaba nga tebali bize tugezeeko okwogera nabo. Era nga nsaba tusalire wamu amagezi nga sinze sekinnoomu nga nze ndi mu kutema empenda naye ffenna wamu tutule tugatte obwongo nti tuyinza kukola ki, tuyinza kukikola mu mbeera ki era tuyinza kutema mpenda ki ffe ffennyini okusobola okuteekawo okulonda n'obukulembeze bwaffe okuyimirirawo. Jjukira okulonda kuno kubaddewo nga abantu bebeeteramu ssente we tuwulira police board naye ng'ate tuwulira era wandibaddewo omutemwa oba waliwo omutemwa oguli samwe awo nga twandiyagadde okulonda kuno kujje kungulu. Ffe ng'abalonzi abayimbi tumanye obuzibu buliwa kyekisibye okulonda. Osanga naffe ffennyini tuli solution mu kulonda okwo kubaawo amangu. Ensonga ezo ziri mu kkooti saganyo zitambaala nnyo naye okutangaazamu kati ndi kubanga ekyalabiddwa newo kikweka kiba kyakoze ki kyalabiddwa. Ow'embeera katalimu nakawuka mbaddewo ndowooza emyaka 10 nga nkolerawo emirimu gyange, nnundirawo, nnimirawo, nsulawo, nkola ki. Twatuuse mu mbeera nga waliwo omutuuze yakagulawo ndowooza emyezi mitono emabega ng'agamba ate we tuyita tewali kkubo. Ate ffe nga mu kujja okugula emyaka 10 egiyise baatuyisaawo ne batulaga nti awo we wali ekkubo. Ensonga zino tuzituddemu ebbanga ne chairman n'abakakiiko n'abamu abakulu okuva ku lands ne bajja ku kyalo
ne baloya ne bajja ne tutulako mu nkiiko ne ba neighbor nga tugezaako kunonya solution naye nga neighbor omu ye akola kiri kyanjawulo ku kintu twatukanyizaako mu lukiiko era nga obeera oli ku mirimu ova kukola kiro ova ku shows oddayo nga ye amayinja mu luguudo nosooka kujjawo mayinja n'olyoka otuuka eka era ekiro ekirala n'aleeta amalala era n'agayiwawo era ne mugajjawo ne bakyeyamaani ne ba osi n'ab'ekyalo n'aleeta amalala era n'asimawo ebinnya era nabyo ne mujja ne mubiziika ne bakyeyamaani n'ab'ekyalo eggulo yazze ng'asima musingi nga bazimba ng'aleese ne bakanyama babbondya abamu bali armed mba neebase nga banzukusa nti batandise okuzimba mu kkubo nga ntambula ntuukawo nga babbondya banyambalira babbondya be banyambalira nga mbabuuza muli batuuze ku kyalo nti aa muli bazimbi nti aa mukola kintu tukuuma bano abazimba ningambe nyumba ya minisita nyumba ya mukulembeze kikajo kuba niwe ya mukulembeze basanze ku kyalo abawaki abawe ekitiibwa nze ku kyalo siriiko nzekka abamu bakyazimba abamu bagala kutandika abamu balimirako bulimizi nti waliwo ne neighbor golaba nga akyavuga ggaali naye nga jatuuka neyagula emmotoka so omukyala ng'atandika okukola effujjo lyaleetaleeta abayayiyaye ku kyalo abantu balinayo famire zaabwe abantu gye bali in a decent manner ye kye yakoze ng'aleeta babbondya batuwambe batusaleko balina amajambiya guhumbi naffe nga tujjayo embooko zaffe nga tubambalira bwe tubambalira nga badduka ku kyalo bwe badduka ku kyalo nga batuuze baziika ebinnya babadde basimye so yembeera yabaddewo era leero tuva ku poliisi kwogeramu ne DPC yatuyise olwa fracas yabaddewo abantu baleme kukozinga nnyo chaos naye ab'obuyinza kyemmanyi nabo babeerako ku mikutu gino nga balaba tubasaba ensonga zino bwe babanga bazirabye baleme kulinda ffe kujja gye bali ensonga ezimu batumanyi wawa zikola ki ffe ku kyalo tuba tumanyi chairman yakola ki yatutwala era ensonga nga twaziropa dda mu bachairman n'agezaako zikwatanga waasobola naye atuuka n'alemerera obuyinza bwe bulina ebukoma tusaba obuyinza nga muba mulaba ensonga nga zino mujje mutuyambe then we munaleeta force nga wazze mirambo ku kyalo abatuuze gye bali bakambwe bo tebamanyi na wakkubira ffe chance weri nti osokubira ku DPC n'omugaja ngo nyambe bano baleesa abamajambiya ku kyalo so tusaba nga tewannabaawo obuvuyo bungi naye ensonga mugiconsideringe kuba siri omu nyinza okuba nze nina eddoboozi yadde waliwo obunkenke naye ffe tetutyatyaffa naddala kasi tojja ku property abayimbi abamu abali ku police bond twalaba bavaamu abali mu WhatsApp groups bavaamu so far right now baani abaliko balabika tebaali bamativu n'embeera eri gye nkunyonyodde emabegako naye nga obuyimbi bakyabulimu n'omutima ogwagaliza obuyimbi bakyagulina ate bwe twogera nabo ku masimu direct batulaga nti tukyali wamu naye buli omu obusungu aliyakitinga n'amala n'akola ki nakkakkana nze mpozi kyembuuza njala kutegeera nti okulonda kati kwakasazibwamu kumpi emirundi 2 ate nga esatu ate nga abayimbi babadde bakatandika okuba nga abakola kuyisizza kitya mu ngeri ya ssente nga gwe eyeesimbye obukulu bali mu kutwononera ssente bali mu kutwononera obudde bali mu kutumalako emirembe ffe ng'abayimbi omulimu gwaffe gwakusanyuka tulina kuba mu bintu bya pate byakusanyuka byakola ki gwe mulimu gwe tukola naye olaba nga naffe tuuse okufunya feesi omanya waliwo ekitali kirungi minisita tulina kuba wansi we tulina kuba wansi wa ministry eyo kubanga yeba etutwala naye ffe abayimbi ekibaluma nti yajja leeti tubadde mu kalulu kano twezooba nako nga tanyega tutuuse ku lasti abantu baspendinze sente empitirivu kalulu ako ojja kwekanga nga bapolice board nabo balumwa lwa spendinga gye bakoze ki gye bataddemu so kyekibaleetera nabo okwemulugunya kuba minisita jjanga board ya gavumenti naye ate abamu bemulugunya nti gavumenti teyateekamu ki maanyi mu kalulu kaabwe so
waliwo awo embeera eyetaga era okutuula ne tukukanya ffe ng'abantu ne tuyambagana nga tukolera wamu ng'abantu tunasika emiguwa tunaakomawa Zakayo lwe luyimba oluliko era buli ayagala okuzannya alina kuzannyirawo so toluwulirangako abalwozezzaamu oyinza bagamba bugambo ki oba bubaka baliwa Hendrik Sali Pepper Daddy mutabani wa Bebe ani Hendrik Sali Pepper Daddy mutabani wa Bebe Cool alina amannya nasimuwulirangako yeyita Pepper Daddy mutabani we zimanyi bya Lugaba Pepper Daddy tomumanyi Alan eyo ensonga sagaanyo gibeerako eyo ensonga eya Zakayo baganda bange mwebali nnyo mwebali ddala abayimbi mujje tulonde tutereeze omulimu gwaffe ogwaki ogwa Uma